ultimate leto jiraba. Mukono gwani oguliko. Ani ono. Terabika. Eno sibendera ya gwanga. Bwemba appointment letter no gendese ya kifere. Mugende muntu ale ku police. Kati gwe wisdom mazi njagala kuteeke woja. Wageze n'olagetta keeritaliryo. Nange nsobola okukikola. Nsobola okugenda ku nyumba y'omuntu ne ngamba eno yange. Ettaka buloko namba na poloti namba. Kaye tuwe buloko namba ne poloti namba. Abani kati abakozeeko story. Bazze wange. Ne bangamba nti Junior amanya agali ku kyapa siga akaye. Gwe Gideoni. Okola ekyapo ino kuba mwina national ID. Era litukabira bukebezi nini namba. Ka waliwo abafa nga national ID zakola ki? So Kaye njagala olete buloko namba ne poloti namba ekyapa kyawe ekituufu nkirina wano. Nerinnya liriko lya musajja munene mu gavumenti. Gwe muyiika ndusu atayina mulimo. Awunye enkwawa oli kazo. Hali ya wajitunze milioni 9. Oli mu bondi onoonya mmotoka. Mbuyagala gulanga yange. Kaye hali ya wajitunze. Eyo UAP wajitunze milioni 9. Babuloka bankubidde. Oli mu bondi olina milioni 2. Otambulira mu vitize ennaku zino ya pink. Gwe mazi wisdom. Nze mentawo. Kyenkola kyokola. Kati ali ya wajitunze. Mboli mu bondi onoonya Subaru XT. Era jjo tewagiraze. Ne babuloka tewabawadde ku ssente mazi wisdom. Kaye oli mbega. Kati kamba mbabulire Kaye ajja atya okuba mbega. Kaye wali oyagala genda UK. Mujjukira passport yewe yagaanirayo. Nga Kaye asabye okgenda e UK. Mukijjukira Kaye we yakuba endulu ku social media nga passport yeremeddeyo. Kaye passport ye bali bagikwatidde South Africa. Abantu mwenna ababeera Bungereza mukimanyi. Bw'omala okuligistinga mu Uganda ebintu bigenda South Africa ne bidde Bungereza. Gavumenti yateekawo abantu e South Africa. List egina bweti. Ebintu awo ebibulira. Namugamba Kaye passport yo ebulidde South Africa ebintu tebabisindise. Nze kenyini nze yatwala Kaye ow'omunene. Olwo nga lemereddwa okgenda e UK. Kaye yagezaako emirundi 7. Passport ye neremerayo. Mukijjukira ekintu ekyo. Kaye najja ku social media passport yange tedda. Kumbe gavumenti egikwatidde South Africa. Nze manye engeri gye babizannyamu. Bivaano ne bidde South Africa ne bigenda. Yes, Manya Frank Ntambi, Wayne Balkaza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth, later I'll become a legend. I came, I saw one day I'll conquer. Ngechindese olwaliro nze ku addressing briefly ensonga ya muganda wange Kaye, whom I believe is very hurt and he needs to heal, but that will take some time. Ekisookera ddala kinali nina okwogera, I think nakyogera, nakola interview ku Kasuku live, buli kimu gye ekiri. Wabawo embeera nga you feel I defamed you, record yeyo weeri. You can use that video against me. Sirina ate kuddamu kwogera the same word over and over again because sawa zino ndabye nga waliwo ekitagatta. Lwaki Frank yalina kyogera? Junior we yavuddeyo n'ayogera, lwaki ovayo n'ogamba Junior saagambye gwe nagambye Ntambi? It is still the same word, same phrase. Ntambi waddamu n'akyogera we kikola amakulu. Ntambi said it. Junior is saying it over and over again. So mucho sirina lutalo na muntu yenna. Sirina lutalo na muganda wange Kaye. Olutalo lwennina, ntalo nina 3. Olusooka kwejja mu bwavu nganzi. Olwokubiri kubeera nti no nyenda mufumbiro ne nfumbira abawuliriza bange n'abanjagala ebintu ebibagattako. Olwokusatu lwa mwoyo, spiritual war. Sina lutalo naawe.
okitegeera. So nkwegayiridde, take time, heal. Nkimanyi oli hurt, but one day ojja kubeera better. Otherwise tuli mu kweswaza ffenna, n'abantu batusunga, batusuubiramu birala. For example, nze era bangi abankubidde amasimu kuba we nakola interview eyo, Frank tewali badde gwe, Frank this, Frank that. Era last Monday nenzija nengamba me I've seized fire. Era Kaye gwe kennyini it took you an initiative. Noberanga some of my works I did that week was posting. I was on BTM. You posted Nendo's and Chiwede Kaye. N'olw'ensonga eyo tulekerawo nze nganze okulwana kuno analesinga kutugattako naye nga nze tekungattako wabula kuntoolako nnyo. Nti obudde bwe nandimaze nga ndi mu kukola research, ndi mu kusoma bitabo, mbulira abantu baffe ebintu ebiyinza obbagattako. Tuli mu kwesika. Era wano sizze mu bubi, nzize mu bulungi. Ndi wano nina interview gye nninda ne Zaneru the final channel gwe wakoze naye ejjo. Ngenda kuba njogera ku genocide ya Rwanda ya 1994 gye yava, its historical context, kuva ku Germany ng'ekikolonize. Nze genda mba Belgium, otawa the Hutu, the Tutsi, the Twa, luva ku ki Rolia Rano, Rwanda Allied National Unity, Rolia Rwanda Patriotic Front, Stroke Army, Rolia Frederick Jema, Rolia Paul Kagame, Bahabyarimana, Babizimungu, byendi mukogezaako okubeeranga njagala okusosootera abantu olunaku olwaleero. So lwaki mbeera ndi mukulwana naawe okitegeera Kaye. I don't have that time, but oba owulira ng'oli hurt, my lawyer is called Nalukoola Luyimbazi, ali awo ku BBS ku Masengere. Yes, asangibwa awo ku Masengere. Oba owuliranga there is any intention to sue me, bye nayogera mu that interview, your lawyers and mine basobola okukwatagana. Ebyokutiisatiisa tebikyakola. Okitegeera Kaye, tebikyakola ebyokutiisatiisa. Oba oli wakukola kintu kikole. Ate Frank addamu oyogere, nkusiba obukadde butaano oddamu oyogere. Kinzijukizanga bwe twalinga mu buto nti nkonaako entiisa. Ntiisa leno layini. We are grown ups. Kaye oli myaka 4, nze ndi myaka 32. Okiraba tuba bakulu, tuzadde. Let us be exemplary in society. Wejja okutuwa ekitiibwa. Naye ekikulu batuwadde omukisa, batuwuliriza, batulaba. Tetuli bangi nnyo abakola omulimu guno, tuli batono bati betusavinga bangi. Leka tutwale obudde bungi nga twefumintiriza ku betusavinga. Tubasavinga ki? Let us improve that. Nange siri atuukiridde, but ngezaako each and every day. Lwe lutalo lwe nagambirwa endimu ezimu ku zendimu kubeera nga I polish my brain every day. Nsosooterera abantu baffe ekintu nga kiyidde nga kirungi nga bajja gamba yes, Frank okoze analysis ennungi. So nawe kyembadde nkusaba, but oba okyagala kulwana, it is okay. Nze nga nze no. I instructed my lawyers bakikwasaganye just in case kizzemu eyo ango. Naye okuddamu okuweereza ebisongovu nze mbikuweereze no. Good enough junior ye waali, ye yakulaze waali, any day any time. Oba oyagala kumweŋŋanga nkimanyi omutya. But the guy is there, the boy is there. Attack him if you can. Nze ndi mabegawe. We can't be 2 against 1. Let it be 1 versus 1. And he's there. Me, I'm not there. At least for now, I'm not.